kale muntu wange nyongera okwebaza egyo gyonna gy'otuusaako engalo mu bimu ku bintu ebibuze zezi cassette tapes. Olunaku olwaleero ngenze n'entunuulira ezimu ku nnyimba ng'abantu bazinoonya oba oliawo nga zaabula naye mbadde mpitaayita ne mba nga nsobola okuzisanga. Haman Ssemakula Basudde ng'afudde ennyimba mpitirivu ezaayimbibwa nga zigezaako okumukungubagira era n'ekibiina kya Kabulada Professional Singers weewaawo bangi balowooza tekyakoma Haman nga amaze okufa naye baagezaako okubeera nga batwaliriza okutuuka eyo mu maaso gye kyatuuka ne kiba nga tekikyasoboka kubeera nga kigenda mu maaso. Kale nno mbadde mpitaayita n'ensanga olutambi luno baluyita eggole olwa bannamwandu ba omugenzi Haman Basudde kuliko Jenny Basirika ne Aisha Nakito Kabulada Professional Singers. Kati sikomye ku olwo ndina luno ekkomera ono Kabulada Professional Singers Salongo Lawrence Mwebe omu ku bantu bensinga okunyumirwa kwabo abayimba ennyimba ezikungubagira Salongo Haman Ssemakula Basudde ondeseewa. Kati sikomyawo ndina n'olutambi luno Kabulada Professional Singers ndabako Sylvester Busulwa, Aisha Nakito, ono Steven Kyaluzi Katende, Steven Kyaluzi Katende, Boots Mobomba. Simanyi oba eyo eriyo abakyajjukira olutambi luno olwa Boots Mobomba. Kale tugenda kubanga tuyitamu naye nga nzijjukira n'abaana ba Kabulada okwali ono omwana w'emmere Namale, kwaliko Sylvester Busulwa, kwaliko Robert Kagulire ne omugenzi Fred Mbalire Katetei bakola olutambi lwe baayita The Best of Kabulada. Kwaliko ennyimba nga Siva Mudia, Sylvester Busulwa ne Robert Kagulire, obufumbo si muzannyo, taba waakika, ezo zaali za Mbalire Katetei, abasajja abeewaana olwo lwali lwa Namale, kwosa ne wooteri ya Lobina Robert Kagulire. Kati tugenda kutunuulira olumu ku nnyimba ezo. Waliwo olutambi luno Boots Mobomba. Aisha Nakito yali akungubagira baawe era kwosa n'okubeera nga alaga ennyiike eri abantu abo abajja oluvannyuma gy'ali ng'abamu bajjanga kumwegwanyiza naye nga bajjidde mu kiti ekyokubeera nga bamukungubagira oba banyolwa olw'okuba nti yaviirwako mukwano gwe bo gwe baali beerimbikamu mukwano gwabwe. Kale olunaku olwaleero tugenda kukozesa eno bagiyita eno dubbing machine naye gwe osobola ogikozesanga radio cassette kubanga ezannya ennyimba zino. Then ennyimba zino gwe eyeetaaga oluyimba lwonna ng'olulina ku tape osobola okulundeetera emba nga nsobola okuluggyako. Kati bwe tutyo already yiino eri powered, yiino power kweri, kati ekisigadde eri connected ku computer, emizindaalo amplifier byonna kwebiri. Kati tugenda tusooke tunoonyeeko ennyimba ezimu ku zaali kuno. Waliko oluyimba Katonda w'amaanyi olwa Aisha Nakito, katugezeeko okuteekamu tulabe. Nedda twakolanga bwe tutyo n'oteekamu, kati wamala okuteekamu n'oddaano ku byuma byaffe, eno ye power n'onyiga play. Tugagala tuzanye oluyimba olwo tuluwulire. Sasira, oh,
kale olwo lwa Aisha Nakitto Katonda w'amaanyi original version waliwo olwo lwe yaddamu abasinga abali eyo lwe mulina naye nze ngambye ngenda kubanga nzannya ezimu ezaali ku teepu eno. Teepu eno yali yafulumira Afro King Recorders era DJ Sally yagirinako obuvunaanyizibwa. Kwaliko olwo oluyimba Katonda w'amaanyi lwe tuli mu kuzannya. Kale yoyo mukadde waffe Aisha Nakitto Omugeye n'oluyimba Katonda w'amaanyi bwe batyo. Naye maama bagamba mbu namwandu tabonaabona singa wabeerawo abudaabuda ibuuyo yali azze naye oba oliawo yali agidde naye mu kujooga okungi. Wanga ogamba otya honestly nti olw'okuba oleesa akatwalo nti ate munnanga abaana basula batya munnange nali nakwegomba wedda awo n'ayiwawo layini ezitakoma. Kale yoyo Aisha Nakitto n'olumu ku nnyimba ezaali ku lutambi luno. Olutambi olwo oluyimba olwo lwali lukungubagira Ssaalongo Herman Ssemakula Basudde. Kwaliko ennyimba endala okugeza nga Herman Ssemakula Basudde mu bumpimpi olwo lwa Kyaluzi Katende omugave nalwo katuluwulireko. So kati twatuulanga nga tunoonya oluyimba oluddako. Kano ke kamu ku kyokulwanyisa kye twakozesanga nga ogenda ku next singa oba tokozeseza wano. Era kyemanyi kati bino byenjogerako Makumbi Junior bimanyi bulungi. Oyinza okwesanga nga n'omwana asooka wa mukulu wange Makumbi mirimu gino gye gyamuweesa. Kati wano tuba tunoonya luyimba lwaffe olukola ki oluddako. Era gino twagikoleranga ddala nga kikakaatikako gwe DJ yalingawo obudde obwo nga okutte endongoyo ng'olina okubeera ne pen oba kalaamu oba akati kw'onoobeera ng'otambuza next ogende ku olwo oluyimba oluddako banno lwe bakusabye nga baagala bakerenga. Kati tugenda ku luyimba lwa baluyita Herman Basudde. Stephen Kyaluzi Katende yali agezaako okutema ebimu ku byafaayo bya Ssaalongo Herman Ssemakula Basudde ku lutambi luno. So kye tuli mu kukola kati tutuuse wano tugenda kuzzaamu teepu yaffe tunoonye tulabe oba tutuusewo naye nga programu eno ngiweereza muto wange Anderson Luze y'omu ku bantu b'empita ba wizard mu bintu bya tekinologiya. Kati we yalaba ebintu bino byenkola n'alaba ebintu bino n'agamba wow olina ebintu bingi ensi byetaaga okubeera nga ensi emanya. So bwana Anderson Luze simanyi oba bino okyabijjukira bulungi naye nga program ngiweereza namba ya Harriet oli otya munnange n'owe waffe Mwami Sonko Ronald mwebale okubanga mututegekera akafo ka Be Easy Hotel and Bar wali
wali ensagu gwe ayagala okubeera ng'osanyuka genda mu kifo ekyo, oyagala kubeera ng'owumuza ku birowoozo genda owumulize awantu otagenda kujja birwadde birala. Kale we tutyo katugende ku luyimba lwaffe oluddako tulabe. Okay, kale bantu bange yeetaaga ebyafaayo ya Hamani Stephen Kyaluzi Katende osobola okuntuukirira ekasubi ku basooka kwa bula stage obeere nga osobola okubeera nga ofuna oluyimba olwo. Kwaliko omukwano gwa nnusu Sylvester Busulwa. Sylvester Busulwa ono ye omu ku bakaawonawo abasimatuka akabenje akatwala muganda waffe, mukulu waffe, mukwano gwaffe, mukoddomi waffe, jjajjaffe Salongo Hamani Semakula basudde nga 11 ogw'omukaaga 1997 wali ekabaale Bugonzi, era ne wayitawo ennaku 9 ne Fiona Nakayiza mukyala wa Mbalire Kateteyi naye olumbe ne lumutwala. Kale tukyeyongerayo tugezaako okulaba ku zimu ku nnyimba ezaali ku lutambi luno. Tulaba ku zimu ku nnyimba ezaali ku lutambi luno. Kati tunoonya oluyimba omukwano gwa nnusu. Kati nga bwe tuti bwe tukola olwo nkutte kagundi ka forward tuli mu kuddusa tutwala mu maaso. Kati we walinga oyagala okudda emabegako twakayitanga ka rewind. Simanyi oba bangi mukyakajjukira naye nga programu eno eteekebwamu ssente aba Biize Hotel Aliba abo basangibwa Nsago bakugamba nti gwe ayagala okubeera ng'osanyuka genda mu kifo ekyo osanyuke, otwalayo omuntu omubeere nga munyumirwa obulamu. Oyinza ogamba nti ewaka kankyuseeko leero ekifo banayo kwerekeza emitwalo 5 ogamba nti
nzikoze nnyo kambeere nga ngenda nnyumirwemuko tekina kye kikujjako so genda ku Be Hotel and Bar basangibwa ali Nsago abanyumirwa emipiira pool n'emizannyo emirala wegiri security eri tight efumbiro liri awo likulindiridde okubeera nga likuliisa then namwe abanyumirwa ebyokunywa ebyenjawulo ebyokunywa ebyo weebiri kati tulina New Subs Fashions abo basangibwa ku Sunset Arcade bakugamba nti genda gwe omukyalo omusiraamu n'atali bakwambaza oba bambaza omuntu oyo kale gwe osobola okwerekereza n'ogenda obeere nga otwala omuntu we bamwambaze bali ku Sunset Arcade tambula ng'ova ku Pioneer Mall odda ku Arua Park ogenda kuyisa Wilson 1 kati Wilson 1 eyo woogivaako ogenda kudda ku Health Link Pharmacy okuva ku Health Link Pharmacy yambuka amadaala kati ku ddyo edduuka ly'osookerako yeyo New Subs Fashions cameraman alina ekintu ekimusanyusiza ndowooza for a first time yange nkyogedde mu butuufu bwakyo manyi tubadde tunyumyanyuma nti buli muntu abeera n'ekintu nze nange waliwo obugambo bubiri bwa Luganda naye nga bumbonyabonya naye leero mbwogedde mu butuufu bwabwo kati tulina Kikaya College and Vocational School abo bali wali Bulenga ku 7 bakugamba twalayo omwana owa secondary basomesa arts ne sciences badde ne boarding ku vocational bali mu kusomesa obudde buno engejje luli nti luwumula ono omwana owa eyawumudde osobola omutwalayo mu 9 akulungulayo wiiki zino 3 abalina kyayongeddeko kale naawe omuntu omukulu ali eyo ng'olina ky'oyagala okufuna eky'omu mutwe genda awo Twinex International bali wali Bulaga ku Lwemityana badde ne boarding primary okuva ku baby okutuuka ku kibiina eky'omusanvu ne St Michael Educational Center bali Kiwanga Mukono era nabo badde ne boarding bava ku kibiina eky'oluberyeberye kosana kiri ekyemabega ekya baby okutuuka ku kibiina eky'omusanvu Plan B Records abo bakugamba nti genda bakukwatire ennyimba zo bakufule omunauganda omulungi amanyi okubeera nga osomesa ensi yo kati gwe eyeetaaga ebintu nga bino weetaaga nnyimba osobola okuntuukirira ekasubi ku basooka kwa Villa Stage wensangibwa wenkolera emirimu gino weweesitula n'ojja oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15 ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15 enkola ekusingira obwangu gye tukozesa era mu collection sofa tugezezzaako okuŋŋaanya ennyimba ez'enjawulo naawe alina eyo tape naye nga tolina ngeri ejjako nnyimba osobola okuntuukirira yeetaaga ebifulumaziika naawe osobola okugira no kati awo DJ bamusabye oluyimba omukwano gwa nusu okuva ewa mukadde wange Sylvester Busula Sylvester oli otya munnange omukwano gwa nusu okyadujjukira kale weetuli wano New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kosaabaaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe Yino Kikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Kikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57 mukwano gw'ennusu lwero oluddako nti obwedda tunoonya eri manyo olina okubeera ne kano lwero Thank you.
Okay, kale bangi bagamba nti cassette tapes tezikyaliyo, tapes tezikyaliyo, ennyimba ezo tukyasobola zifuna ku mayinja. Munange bwe gutyo nkulaze nti ekyo kisobokera ddala, era obwedda ondaba nzanya ennyimba zino direct okuva ku tape. Kati oludda olulala kwe kuli Boots mu Bbomba ebbuba lwanakito mulunoonyeeko luyimba lulungi nnyo, mbaatulidde nalwo kweruli olwa Sylvester Busulwa. So yeyo tape gyembadde ngezaako okubajjukiza eno Boots mu Bbomba. Kati endala ndinawo zensobola obbazanyira. Kambazanyireko tape ki? Kambazanyireko tape ki? Kandabe wano. Waliwo guno omwenge gwe guntodde, then muwala wa Mudinkoni, Yudaya Nakitende, Benison Semyalo ne Jamila Nansubuga. Gwe simanyi oba eno eyimba ekyayimba bulungi. Kati twakolanga bwe tuti kaki kyasooka aveemu nga woolaba nti omwana yalinga azizza omusango nga watuuka basooka ne bamuwamu wano ez'okumatu wano n'atereera bulungi. Kati neeno nga wetukola n'oteekamu wano bwoti tetumanyi tugenda zanyani. Kati oye Yudaya Nakitende, abasajja ba mukono gaamu baali babaweereza obubaka. Kati nekyewuunyisa ku teepu eri kuliko omukwano gw'ennusu era ne kwene era kuliko omukwano gw'ennusu, ekitegeeza abantu twali bakaawunyo. Kati katulabeko eno ku teepu ya Benison Semyalo, eno muwala wa Mudinkoni, ennyimba endala ezaali eno emabega nazo katulabeko. Abantu bano nno baali bayimba kati ye mukwano gwaffe Jamila Nansubuga, switch y'obufumbo. Abantu bangi tuli mu bufumbo naye nga tugalabanja bugalabanje nga tetubutegeera ki kyebuli. Kati eyo ye teepu eya Benison Semyalo, Yudaya Nakitende ne Jamila Nansubuga, muwala wa Mudinkoni. Muwala wa Mudinkoni abasinga twagitegeera bulungi kubanga baamaaliriza nga ate mwana muwala oyo bakoze eki nga omuwala wa Mudinkoni ate munange yafuuse omukongozi. Kati wano ndinawo ennyimba endala ze tusobola okubeera nga tugira. Sala birungi, Yellow Stars, Chandiru, Giant mujje ku mbaga, then ne Brania Mugerwa, The Bonegets nsaanira okumutendereza. Brania Mugerwa sabo ono ye Brania Mugerwa, Brania Mugerwa Kase Music ono yali HK. Kale katulabeko Brania Mugerwa ye yali agamba ati kati waliwo ababadde beebuuza ssenga w'abaana Rosette Nakubulwa yeeno ebintu by'omuko kulabako Gita Singers 1993. Kuno luno baluyita ebintu by'omuko lwe luyimba Prince Jopo Kafero lwe yasooka mu bulamu bwe okubeera nga ayimba n'omukyala, era yasooka kuyimba na mukyala ono
senga w'abaana Rosette Nakubulwa yafa 1995 era ndi mu nteekateeka mu nnaku ezitali zeewala okutuukako munnaayi we baamuganzika nange ate oba olyawo njiweeyo ku kataka. Omukyala ono senga w'abaana era yayolesa nnyo ekitiibwa kye nga naddala ng'ayita mu kwambala kubanga yali omukyala asinga okwewa ekitiibwa mu kisaawe kya Kadongo Kamu era ono omukyala ye mukyala eyasookera ddala okubeera ng'akola ekibiina ekya Kadongo Kamu ng'omukyala kye bayita Melodious Guitar Singers y'ono Rosette Nakubulwa. Ebintu bino byenjogera oba byenkola ebiseera ebisinga Muzungu David ntera nnyo obbiwa obudde okubanga nkola bino. So abaagala okuneegattako mu lugendo lw'okugenda okukyalako okulamagako gye baziika abantu baffe mu wiiki eno nsaba muntuukirire naye nga neebaza omulongo Jack Kizito y'omu ku bantu abayagadde enteekateeka eno era yagambye nti singa ntuuka mu bitundu by'e Nakaseke wakiri mutegeezeeko tusisinkane tubeere nga tukola mu ka drive around. Then ayina n'enteekateeka endala gye yaŋŋambye mbeere nga ndeeta GoFund mu bantu bange kubanga ekyamazima I need a camera, I need a PC computer singako ku eno kubanga eno eri nafu nnyo mu kubeera nga tukola emirimu gino naye nga enteekateeka weeri ey'okubeera kale oyo yenna asobola okunsuula ekyo kyasobodde si kyabuwaze asobola ate atagenda kuŋŋamba nti munnange olaba kubanga Sebata yagamba mu luyimba abawasa embaga nti munnange ogenda okumaliriza oli yawasa embaga ate yagenda okumaliriza nga munnange bamututteko omukazi nange yinza okugira n'enkuyita munnaye nti jangu tukole ne tumaliriza nga ate oba olyawo ogamba munnange I contributed here so I'm part of kale njagala oyo akikola wholeheartedly nga mukyala namba ya Harriet, mukyala Namatovu Fatuma, mukyala Jack Kizito, Chikaya College School, Mwami Kanakuya Umaru, Serunkuma Angelo, Mwami Rudese Bunza, mukyala Jalia Zawede Nanfuka, abantu nga Webatyo Makumbi Junior abasobola okuwaayo wholeheartedly be bantu neetaaga kamera bagiyita Canon 90D teekamu awo ku Google olabe Canon 90D olabe kamera eyo bakugamba sente meka ne gaming PC nti kino ekintu nemba nkutte ekintu nga kizitowa GB meka okukifulumya kibeera kyangu naye kati eno okufulumya GB 3 oba oyina ogiwaayo 24 hours kati mba sikyakola kale katugende musenga w'abaana Rosette Nakubulwa tulabe. Kati olwo oluyimba oluli mu kuyimba lwero lwe tuyita ebintu by'emukoka nsuubire nti mulaba bulungi byenkola eno ye tape gye ntaddemu gye ndi mu kuyimbisa omuntu ayinza ogamba muzungu ate atuteze eri kabadi yemu. Kale bantu bange mubeere bulungi mweraba. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 1 5 7